nze kasankuwulira nga mu kamwako mulimu ekirimirimi ku bisiyaga nga nkukola nti mba seetaaga kumanya wajja otya mu nsi. Yes, mulina right okubirya naye wajja otya mu nsi. Lowooza ku muzadde wo. Abamu mulina n'abaana, imagine. Sisobola na kuyita maama ne bw'oba oyagala otya. Abamu mulina abaana. Omala okuzontowala. Waliwo akatambi ke nnalabye omukazi omu ng'agamba nti waliwo ekitongole. Ekitongole ekyo kigabira abaana obuyambi. N'ekitongole ekyo bannannyini baakyo basiyazi. Temukkiriza baana bammwe kuweebwa buyambi kuva mu kitongole ekyo. Juli n'avaayo oyo Juli Muteesaasira. Erya Muteesaasira terimusaana. Yeeyitegage. N'avaayo n'agamba nti omukazi oyo mulogo, ayogeza bulogo. Olw'okuba ibo bali basiyaga si bwe batayambe bantu. Mu bw'aba abagaanye okuyamba abantu era ng'agaanye abantu okugenda okufuna obuyambi okuva gye bali, mb'ogwo omutima gwa kirogo. Imagine. Ddala mu kizikiza tumanye nti oli mu kizikiza naye temwefuula mu buyimba gospel musimanyi olina bwoba obuyambi, ngalo kyeza enkyafu ogabira ani obuyambi? Ogabira ani obuyambi? Nze ne bwe mba munaku asembayo ewaffe nga tuli banaku abasembayo naye nkusanga ng'obigabayo. Yakobo essuula ey'okusatu olunya olw'e11. Ensulo y'emu eyinza okuvaamu amazzi agawoomerera n'agakaawa. Eno message etuuke ku Juli Muteesaasira. Erya Muteesaasira lwakuba neerabira oddeteekako naye tosaana kuyitibwa Juli Muteesaasira. Bw'owulira otya ng'omukazi ng'oyo ng'alina erinnya lyo naye nga yokola eno. Yakobo essuula ey'okusatu olunya olw'e11. Ensulo y'emu esobola okuleeta amazzi agawooma ate neeta agakaawa. Bw'owooza ng'oli oyimba gospel ate nga buli ebisiyaga. Banange mmwe Katonda mumuyisa omutumbaavu atalaba. Mugenda kumala ku kiseera kiri ku nsi kuno. Kiseera mulowooza obudde buweddeyo.